bwe tumala okulonda nga bwe nakirabwe enkyogera bwe tumala okulonda president ne member of parliament ba members of parliament bwe tumala obbalonda wagenda kuyita ennaku 2 wajja kubaawo akasiriikiriro mu Uganda after 2 days nga tumaze okulonda tulonda ngenda kuza mwezi 15 yes then 16 ne 17 wajja kubaawo akasiriikiriro nga 18 ne 19 on those 2 days bajja kiraba January no gwe tulimu bajja kiraba waliwo eggwanga erigenda okulonda mu East Africa yes waliwo eggwanga erigenda okulonda mu East Africa bateeseteese bagenda kuluzinga okulonda kuno bagenda kuwangulwa bayina olukwe amagye okuwamba akabinja k'abannamagye konna akagezaako okwagala okuwamba oba okubowa obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti w'eggwanga lino omukulembeze waako yennyini akafiiremu. tweyanzizza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG agangenze Geoffrey Mayanja wendi wano ne musumba Geoffrey Mugerwa tubakulisaayo nnyo mu Christmas tubakulisaayo mu kumalako omwaka Happy New Year tubagaliza nze mbagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ate nga ne musumba Mugerwa naye obubaka bwe naye agenda kubuwa musumba Mugerwa sebo musanyusa okulaba katutandikira awo. Mukama waffe yeebazibwe awo bwekitiibwa mwenna abatulaba etubadde tubuliŋŋanye nga twasaba Katonda awa abantu baffe ekisa n'akaseera okudigestinga oba okwezza obwenkulumu mu ebyo Katonda byabadde ayogera okuyita mu ffe. Omanyi waliwo ekigambo ky'Oluzungu kye bayita prophet. Mu Luganda twandimuyise nabbi tayogera bibye nabbi abanga nga bw'olaba akazindaalo kano ayitibwamu buyitibwa kutuukiriza Katonda kiki kyayogera. N'olwekyo twewuunya nnyo abantu baffe abagamba nti bakulembeze naye nga mu kujeemera Katonda be bannambeemu. Kakati naffe ffennyini nga abaweereza ba Katonda olina okutuula wansi n'obuuza Mukama kyenkola kye kituufu. Olina okwegulira akadde kyenkola kye kituufu. Kwe kuba mu ttooki kyewantuma okwogera kyekyo ndi ku mulamwa gwe ng'omuntu olina okwegulira akadde ako. Kyovudde olwalumu nakugamba nti wategedde nti ku mukutu gwo nga kwendi ng'onkyaza nze ndinabika ndi bw'omu situnuulira comment sibeerayo sirabayo kasita njogera ekyo Katonda kyaŋŋambye mba mmaze. Kati gw'oli waddembe okukubaganya ebirowoozo ku ekyo n'okitwala oba n'okivumirira oba kati nalekawo akakadde nze neebuulirire Mukama ndi ku mulamwa kyewaŋŋamba okwogera kyenjogera. Kati ne boŋŋamba mbu ate bagenda ate bakiba njogera Katonda kyaŋŋambye nze kyennemerako. Yes kati ke kadde ako k'obadde onnoonya nga tondaba kubanga twalina okuwa obubaka nga tugenda mu Christmas nesirabikako nga tugenda mu kumalako omwaka era nesirabikako nejjo naye nga byonna kye mbadde nnoonyereza ki Katonda wange ndi ku mulamwa kasita yanga oli ku mulamwa kati gwe ne bw'oyogera ki tuli ku nsonga naye twebaza Katonda nti atuwadde omwaganya okubeerawo nate atuwadde 2026 naye waliwo ekigendererwa lwaki Katonda asindise Geoffrey ne Mugerwa okubanga abaganya abawo omwaka omulala
Yes. Tetusobola kubeerawo mu nsi nga tugenda kubeerawo bubeezi. Muwawa. Tosobola kubeera mu nsi ng'oliwo bubeezi. Wateekwa okubaawo ensonga. Yes. Kati ensonga eyo tuteekwa ogiteekako nnyo amaaso ngaffe ab'omulembe guno. Abange guno gwe mulembe gwaffe. Oli aleme kutugamba nti atukulemberera mu mulembe gwaffe. Ekyo tekijja kusoboka. Tuyina okwekulemberera mu mulembe gwaffe ffe. Kubanga nekkatala lyonna lye tulina okutuukiriza weewaawo okukola ffe tulina obbikola. Naawe bwe tuba tulina obbikola n'okwekulemberwa bye bimu ku bikolwa bye tulina okukola. Nsonyiwa nina waneeno akavidiyo nkedde kulaba ku makya era ne nkawanulayo bw'oyogedde ensonga nti tetwagala muntu ajja tukulemberera mu mulembe gwaffe nenjagala tekadawunloadinze ne kali ku mukutu gwa Daily Monitor ngenda kanoonyaako wano bamuta Bishop Silverus Jumba omusumba w'e Masaka w'Abakatuliki ffe yabadde jjo mu kusaba ku lusooka n'agamba nti nno ebikola bino ebigenda mu maaso tebisanyusa byabannamagye okukuba abantu okugwisa bubi abantu effujjo n'obutali bwenkanya obuli mu ggwanga era n'agamba nti tuzzeeyo mu mulembe gwa Idi Amin abantu bwe balabiranga omusirikale ayambadde ebibomboola ne badduka nga bamutya kati abasirikale tubatya era n'agamba nti abavubuka essaawa zino babanja obukulembeze era baagala bakwata omulembe gwabwe. N'agamba nti kisaawa zino avuka kye babanja era n'agamba nti mmwe abakuze mu myaka ne bwe munaakola mutya ne bwe munaakola mutya banavuga temuna omuyinza bayita kubanga babanja mulembe gwabwe. Bishop Silverus Jumba. Kakati nga sinnabagenda ku Bishop Jumba njagadde okwogera kwa leero nkukole mu ssaawa emu oba n'eddakiika ezigwamu naye nga ngenda kukola mu biwayi bibiri. Ekiwayi ekyo ngenda kyogerako mu ekibuuzo ekyo oba statement eyo oba mukulu oba Bishop Jumba kye yayogedde ngenda kyogerako ku mukutu oba ku kwogera okwokubiri. Ku kwogera okusooka nakiise oba nakifunye nti a talk to the president. Okwogera eri Mwami Museveni. A talk to the president. Kubanga abantu baffe balimu endowooza olulimi lwaffe luno Oluganda lw'amaanyi naye lufunda mu bigambo. Omuntu mwangu wakivuunula nti omuvumye naye ng'oba osobola okuba nga olaga estate mwayimiridde mwalowooleza. Kyovudde olaba nti bwe tuba twogera oluusi tusaba Katonda Omwoyo Omutukuvu atubeere atuule ku nnimi zaffe ng'omuliro tusobole okwogera amagezi eri abo be tulowooza nti twandyagadde bafune okutegeera Katonda ayogera ki. Okwogera okusooka nakuyise a talk to the president oba okwogera eri president ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Before njagala ddeyo Mwami Museveni ye checking mu myaka 4 as a president. Yekube mu tooki. Omanyi olwaleero Katonda alina ebintu bibiri nze nawe byatutegekedde naye tonnababiraba. 1. Leero guyinza okuba gwe gusoose gw'okuteekako ekkooti eya waggulu nga tukola interview. Yes, bukyanga tutandika mbeera naawe ku mukutu kuno. Naye nze ndi muntu nnyo w'amasuuti. Why? Ekyo Katonda kye yaŋŋamba. Kakati ne bwe mba sijambadde neekuba mu ttooki. Waaki? Tutegeeraganye? Yes. Now, twagala Mwami Museveni yeekube mu ttooki. 1. Bwe yali ajja mu buyinza bwe yali ajja mu buyinza Katonda yamugamba kukola ki?
Katonda yamugamba kola saagala mwami Museveni kyovudde olaba njagadde njogere gy'ali 1 ngezaako okusaba omwoyo mutukuvu anyambe ankumeekume ansobozese ankulembere anneebagale ku biwaawaatiro bye eby'omuliro njogera eri mwami Museveni Yoweri Kaguta pulezidenti w'eggwanga lino saagala atunuulire kuba mujajjatta lwe Luganda olutuufu saagala atunuulire kuba mu praising lwe Lungereza kuba mulya mu ngalo njagala mwami Museveni Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa pulezidenti w'eggwanga lino njagala yeetunulemu mu myaka 4 Katonda yamugamba kukola ki bwe yali amuleeta nga pulezidenti kubanga bagamba kubanga nze ekinewunyisa bangi abamwogerera naye ye tayogera mwami nga nze ndaba abantu bangi nga bagamba pulezidenti mulokole mukyala we mulokole abaana be balokole pulezidenti Museveni tayogerangako nti ndi mulokole okitayadde akugamba bugambi nali mu scripture union kati mwaba mwogerera mwe mumwesibako okumuteeka mu bulokole bw'atayatulanga yes era akulaga tayogeranga nako na ddiini ndala yonna gy'alimu kakati eyo yonna saagala gendayo njagala mwami Museveni kubanze Katonda bwe yali andeeta okwogerera omulembe gwange alina bye yaŋŋamba ekimu ku byo yaŋŋamba nti genda oyogere kyenkugambye bajja kuwulira ekyokubiri njagala ozimbe omulembe omupya oguntya Katonda kyovudde olaba nti nze bwe mba njogera siina muntu yenna gwe ntya but mbawe ekitiibwa kati ebyo bibiri saagala muntu agambe nti ŋŋenda kumutya siina gwe ŋŋenda kutya ŋŋenda bawa kitiibwa naye njogere gye bali Katonda yekka gwe ntya kyaŋŋambye bwe nkyogera naawe mwami Museveni bwe wali ojja mu buyinza Katonda yakuleeta kukola ki mumuleke mbabuulire Katonda bw'atuukanga n'agamba nti abantu bange bakaaba manya waliwo ekikyamu kati mwami Museveni Katonda yamusindika kukola ki si kukulembera bannayuganda asobola okuleeta okukulembera bati mu nkola ki wateeka okubaawo enkola z'olina okuyitamu kukulembera abantu ba Katonda kyovudde olaba nti Yesurumaani adduka mangu nnyo n'agamba Mukama mpa amagezi okukulembera abantu bo you as a leader you don't own the people obuyinza amaze okubumukwasa naye n'amusaba nti mpa amagezi okukulembera abantu bo kubanga abantu bano b'amaanyi okitegedde n'abapraising awo bano abantu bo b'amaanyi bagezi tutegeraganye now okukulembera abantu ba Katonda first of all olina okurecognizinga nti abantu bano Uganda eno generation eno gye ŋŋenda okukulembera bantu ba Katonda bw'otakitwala bw'otyo n'obalabira mu kifaananyi ekyo ekifaananyi kikuyambako okumanya nti abantu bano nontonwe nti bantu ba Katonda kifaananyi kya Katonda oba olina okutegeera n'olema kukola bintu gaddibe nga lye ekyokubiri Katonda bw'aba asindika Musa eri Falaawo yamuzizika Aaron olw'obunafu Musa bwe yali alina tutegeraganye Katonda bw'aba asindika Musa oba Moses eri Falaawo okununula abaana ba Isirayiri okuva mu Egypt oba okuva mu mikono gya Falaawo Katonda yamuzizika Aaron now Katonda bwe yali aleeta mwami Museveni waaliwo abakulembeze abalala abaalina okukola ne mwami Museveni tutegeraganye where are they bajja kukugamba nti Moses ali waali bamukyalo Rebecca Kadaga just nabo akyakola nabo lwa mbeera ya bulamu
bakumenye n'abantu abalaba Haji Moses Kigongo bawotafiire gati ibuna bwebali ekiremeseza mwami Museveni okubeera one of the poorest leaders mu ggwanga lino ye individualism. Kyekikoze kitya? Individualism kyekimu ku kisse mwami Museveni n'ataperforminga. Katonda bw'akuyita nga Musa bwe yamuyita, leka ne Aaron gwakuwadde okuyambako aflourishinge ashayininge oba ashayininge. Muleke buli bw'obatuulako n'obanyiga obanga abasse obusobozi obuli mu bo tebuvaayo. Awo mwami Museveni we yagwira. Kubanga gwojja n'olowooza nti Katonda ayise gwe wekka, kumba akuyitiddeko abantu abalala okugoberera, okuyamba, okuweereza. Buli bw'oba nga tobawadde busobozi obwo, mwana wange, buli ebitavaamu byonna bibalira ku ggwe. Yes. Ebyekwaso biba bingi. Tosobola kubeera nga mazima ng'oli ku papasi ya Katonda eyakuleeta n'akuwa emyaka 4, maybe onodda engolo, n'osigala ng'oli the poorest performer nga todda ngulu. Lwaki? Bano bonna be yakuzizika, bonna be yakuteerawo, abasajja abagezi ba Isirayiri mayengo. Tunuulira kabaka wa Buganda, omusajja omugezi ali ku myaka 72, kabaka wa Buganda, omusajja omugezi. Generation yaffe temufunyeemu. Why? Individualism. Mwami Museveni yalaba nti gwe bw'oba oyitamu akutunuuliranga ggwe, so talaba the outcome. Ebikuvaamu kiki ekivuddemu, ng'eggwanga tugenda mu maaso, ng'obwakabaka bugenda mu maaso, y'ensi egenda mu maaso. Katonda yali ayagala tukole ki? Okitegedde? Bw'atyo Yesu akikulaga. Bwe yajja teyeetunuulira nga ye as a savior, ye nga Yesu as a savior. Bwe yatuuka mu buweereza bwe, wali nga muto, tewali be yali nabo. Bayibuli tekulaga nti no Yesu n'akula n'abaana bwe bati. Tekikulaga. Naye bwe yatuuka okukola omulimu gw'obulokozi ogwamuleeta, yagenda n'alonda banne. Twandikiise oba Katonda n'amukozesa n'alonda banne bagenda okukola nabo the 12. Naye yatuuka n'okutuuka n'abagamba mugende 2-2, mugende 2-2, mugende 2-2, mugende. Ne bamala era ne bakomawo. Tolabawo individualism awo. Ebyamagero bikola Yesu, yabaganyanga ne baleeta ne pipa z'amazzi. N'abaganya ne bagenda ne bawa bannaabwe balye, abantu babagabula abantu. Naye mu mwami Museveni olaba individualism ye. Kyovudde olaba tewaliiwo mulembe gwonna guvudde mu mwami Museveni ng'ano balina leadership wano nga batya Katonda. Never. Individualism erabikira ne mu mirimu gya gavumenti, kubanga babawulula nti mwami Museveni agenze ku commissioninga luguudo, mwami Museveni agenze commissioninga ddwaliro, agenze okugulawo oluzi president. Maybe obanze nkitegeera bubi, kisoboka president n'ogenda n'oggulawo oluzi kati olwa RDC or chairman LC3, minister wa water minerals and biki. Individualism 40 years. Lwaki? Ebbanga lyonna papasi ya Katonda mu ye teriimu. Oba talabawo omuntu asobola kukola nga ye. Kwagira nti nze nina vision ya Uganda eno. Ojjukira ekigambo ekyo vision bwe kyabeererawo ennya mabega eri nti nze alina vision, kati muzeeyi gw'olina vision.
obwo era bubeera bunafu bwonga ggwe. Vision tosobola kuba na vision nga te-involving abantu. Eyo ebeera ambition. Yayina ambition ze ng'omuntu. Talina vision. Leero njagadde ngende mpola maybe abantu baffe bategeere tu olw'okuba tooka eno ya President Museveni oba ya Mwami Museveni. That's why omwaka oguwedde Katonda bw'aŋŋamba nti genda ogambe Mwami Museveni bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi bateebwe. Now omuntu alina papasi ya Katonda oyangwa mangu okuwulira Katonda kyakugamba. Yes, oyangwa mangu okiwulira ate n'okola Katonda kyakugamba. Now kati Mwami Museveni tawulira kuva eri Katonda. Lwaki? Abantu bonna bannabbi Katonda be yamuteerawo boogere mu bulamu bwe, boogere mu bukulembeze bwe, tabawuliriza. Ekyo kimu. Ne bw'aba alinganga ataddeyo kutu nti awulire, takola bannabbi oba abaweereza ba Katonda kye bamugambye kola. That's why he messed up. Omuntu yenna atawulira okuva eri Katonda nga gw'oli mu ambitioniz zo tosobola kubeera mukulembeze mulungi, tosobola kuleka legacy. Waliwo enjogera gyentera nnyo okuwulira ennaku zino nga bagamba nti Mwami Museveni teyalibadde musajja mubi, teyalibadde mukulembeze mubi, naye abamwetoolodde be bamukozesezza ensobi nabo kukola ensobi ate ne batatunuulirwa nti abo bakulembera nabo. Kati ekyo kankiddemu. Omuli baminisita, abawabuzi n'abalala bonna. Kankiddemu n'obuvumu bungi. Problem is Mr. Museveni. The problem is Mr. Museveni. Not even a challenge. The problem is Mr. Museveni. Saaba bamwetoolodde. Never. Ye kennyini bw'ekyo ekizibu. Yeah. Kubanga bayonka ku ye. Amafuta gakulukuta kuva ku ye ne gatomera bano bonna bonna. Lunaku lumu wambuuzaako ku CDF ebigambo byayogera biki bintu bwe bitu. Nagamba abo sibaddamu. Nze Katonda bw'aŋŋamba nti address omuntu bw'ati, bano abawansi soogera nabo. Kuba kunafuya Katonda. Toyinza kitegeera naye nyinza kireetera mu contest bwetyo kibikkabikka. Kuba kunafuya Katonda. Katonda bw'agamba nti yogera eri Mwami Trump, president wa America, aye sobola genda ntandike kunenya meya we New York. Never. Njogera eri Mwami Trump kubanga he is the fountain of honor. Buli kintu kyonna ekikyamu ekiri mu ggwanga lino kibalibwa ku Mwami Museveni. Buli kintu kyonna ekirungi naye kennyini ayagala kibalibwe ku ye. Now bw'oba oyagala ekintu ekirungi kibalibwe ku ggwe tutegeraganye, weetegeke n'okwetika ebikyamu. Yes. Nti ekirungi yagala kibalibwe ku ye. Yes. Naye ate ebikyamu abyesamula. That's why in 40 years Mwami Museveni agimaze nnyo ng'agamba ebikyamu Idi Amin Dada. Kati ebirungi ate ye byakola ki? Byeyeewa. Tekisoboka. Mwami Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni kye kizibu ky'eggwanga lino. President Yoweri Kaguta Museveni kye kizibu kya generation yaffe. Purpose ya Katonda for you okubeera president w'eggwanga lino yali ki? To the extent nti olwaleero olaga gw'okubeera mu buyinza. Olina kukozesa mmundu, olina kukozesa poliisi, olina kukozesa magye. That's why nze nakugamba bano abawansi soogera nabo, oba akulembera poliisi oba akulembera magye, abo soogera nabo. Njogera eri Mwami Museveni, why? Katonda gwe yaŋŋamba. Sigenda mwezo discussions ezawansi eziri cheap nti ate tontwala eyo. Mwami Museveni bwe buzibu. Papasi ya Katonda mu 86 gw'okujja mu buyinza okujja mu bukulembeze yali ki?
ekyokubiri gw'okutuukiriza papasi ya Katonda tekikutwalira 40 years oba beyond 40 years. Bano bantu b'oteekawo bano kajjajjata be bakyogerera okutuuka Yesu yakitulaga emyaka 3 kitundu kiwedde ate kiri kyali kyansi yonna. Now buli bw'obeera ng'omanyi Katonda kye yakuyitira okukola, grace period time okusaavinga okukola ekintu ekyo ajja gikuwa. Era Katonda ajja teekawo obukuumi, era Katonda ajja kugabirira. Kati bannabyabufuzi bokka be batulaga enkola endala. Osobola otya okukulembera abantu? That's why nkugambye purpose kikulu. Purpose kikulu. Otegeereramu Katonda yampita kukola ki? Mu budde ki? Okutuukiriza ebintu ebyo. Neesigama ku kituruzi kize yampa. Katonda yazikola ki? Tasobola kuwa tools nga zinyigiriza abantu. Tasobola Katonda kuwa tools nga zakubba ttaka. Okubba ettaka ku bantu. Katonda tasobola kuwa tools ziridinga abantu kufa. Kuba tear gas. Kuba amasasi. Katonda tasobola kukola ebyo. Yes. Katonda Yesu bwe yajja abantu bamwegezaamu mutta. Bamutta. Yabayitanga mu ngalo. Yabayitanga mu nkwawa. Kitegeeza Katonda akuuma abantu. Tutegeeraganye? Kakati Katonda bw'aba akuuma abantu tekyakoma mu Bayibuli. Nakati akuuma. Gw'ogamba otya nti okwekuumira mu buyinza ng'oli ku kigendererwa kya Katonda olina kukozesa mmundu. Abantu balina kufa. Amagye gajja ddi ogwa mu mikono gy'abantu ne gakuba abantu amasasi? Amagye. Eyo professionalism gye mwatugamba. Era kiraga nti gwe omukulembeze bamuyitani commander in chief, commander in chief ow'amagye, the president. Kati goloza kikusiigira kifaananyi kye. Abantu bafa. Kyokka ogamba Katonda yakulese mu bukulembeze ng'abantu bafa n'amasasi. Lwaki tebafiiridde mu buliri bwabwe? Omanyi kye kitegeeza okuba pulezidenti w'eggwanga ng'omuntu bw'avaayo okwogera against either your government oba against your leadership ng'abantu bamuwoninga ne abo abasajja babi nnyo bajja kukuwamba. Abo abasajja babi nnyo bajja kukusiba. Abo abasajja babi nnyo bajja kukuwa obutwa. Omanyi kye kitegeeza? Waliwo omulwanizi w'eddembe Sarah Bireete. Abadde ajjayogera nnyo ku nsonga n'obutali bwenkanya n'engeri eggwanga gye lifugibwamu n'ebintu tutambula bulungi mu ggwanga. Mulwanizi wa ddembe ate nga munnamateeka omukookootivu baamukwata gye buvuddeko awo nza wiiki nga oba egenda kuwera bwebanga tegenda bweba tennaweera agenda kuwera nga yakwatibwa naggalibwa ku misango egitannaba kutegeerekera. Abo ebyokwerinda baategeeza nti be bamulina naye tebaayogera musango ki gwamukwasa. Naye ngera olwakatambike nalaba awo bwe yali nga ayogera nga tanaba kukwatibwa ng'agamba nti nkimanyi essaawa yonna basobola n'okunkwata. Basobola n'okunkwata ne banzigalya na biki byonna naye akatambike kano oba to explain under what circumstances does he invite the army to torture Ugandans in the day-to-day policing that is his duties in the Constitution. Under what circumstances does he hand over his work to the army? And who is accountable for the violations of the army against Ugandans pretending to be doing law and order work that belongs to the police? I thank you very much. Hey, Ganti, I know they would arrest manyi nti bino bye twogera bajja kutukwata era bajja kutuggala n'ebirala byonna naye tuteekeddwa okubyogera. Kati ekyo kyokka okujja mu birowoozo by'abantu oba tokyakulembera abantu
oba oli bubeezi mu kifo oba oyina bubeezi buyinza n'amazima amatuufu oba tokyakulembera bantu kubanga bakwesittalako ne mu bigambo tebasobola nakugoberera kitegeeza papasi wagiruuzinga dda oyina kulembera bantu nga bakugoberera bakulaba gy'obatwala ddala balabayo ekitangaala kati si bwe kiri Mr. Museveni si bwe kiri Katonda kasita gambanga nti abantu bange bakaaba abantu ba Katonda bakaaba mwami Museveni ne bw'onookola otya abantu ba Katonda buli bwe baba bakaaba okusinziira ku Bayibuli tuba tetukyetaaga leader tuba twetaaga edeliverer twetaaga munonozi yes ekyo kya Bayibuli Musa kasita abaana ba Isirayiri bakaabira mu mikono gya Falaawo tutegeraganye ne Falaawo ye yali omukulembeze katumuyita omukulembeze waabwe essaawa eyo naye nga bali mu busibe bakaaba Katonda kye yakola yaleeta munonozi ye Musa kiwedde kati mwami Museveni takyayina bantu ayina basibe bateeka ku njegere abamu bamufiira mu ngalo kubanga poliisi etta abantu amagye gakuba abantu ne gabatta tiyagasi n'abeera tiyagasi naye ani commander in chief is Mr. Museveni ekyo kyokka kikumala okutegeera titokyayina bantu tokyali ku papase kati tuddayo tutya 1 ddi amagye lwe gajja mu bantu ye gajja kukola ki ddi amagye lwe gajja mu byobufuzi gajja mu kukola ki omuntu omu yandigambye nti bapasita tebalina kwogera ku byabufuzi leka mbabuulire ebyobufuzi bizaalibwa kuva mu Bayibuli nalabye omusumba Aloysius Bugingo yagambye mu lukuŋŋaana nga tumalako omwaka awo n'agamba nti no bw'oba ng'onjagala ye nti bw'oba omwagaliza ebirungi bw'oba omwagala abeerewo ne bala byagasseeko awo nti wa mwami Museveni akalulu individualism era abo abantu kibalimu nnyo individualism personalizing buli kintu kyonna nti ye ye kati ffe Katonda ate tatuleeta kubeera ffe atuleeta atuwa ekkatala ery'okkola emirimu egy'okkola ku lw'abantu be ye mukulembeze omutuufu ofuna amagezi okuva eri Katonda ku lw'abaki ku lw'abantu ofuna obukuumi okuva eri Katonda ku lw'abantu ogase abantu be oyambe abantu be okulembere abantu be otaase abantu be osomese abantu be kati bosi kye baliko era obalaba ebikolwa byabwe byonna era bonna beefaanana kati omukulu oyo gwoyogeddeko awo era omulaba agwa mu kiti kya mwami Museveni si bakulembeze bafuzi okitegedde kakati n'olwekyo kyovudde olaba nti mwami Museveni amaze emyaka 4 nze nkyabeewuunya era neebeererawo nentuula nenseka naye tunuulira omuntu ng'ayogerera emyaka 4 kasita ojja n'otandika ogiyingiramu waliwo obubonero butandika okulabikirako bw'otunuulira bwe zibeera nvi zitandika okujja ne bwe wajjayo kamu emyaka 4 oba otandise ogundiira oba tokyakola decisions ng'okola buli decision gy'okola ne bwebeera ya nsobi ne bwebeera y'amagezi ozikola otegeera yes ku myaka 4 now bwe tuba tukyali mu biboozi ebyokunenya amiini nti Uganda Railway terina kubeerawo airline terina kubeerawo eya Uganda tutegeraganye eggwanga tolibalira ku bibyo ggwe nga by'ofunyeemu era genda otunuulira abakulembeze bonna ababaddewo mu myaka 4 personalizing ne individualism ogiraba tebafaayo eri bantu
bafaayo boogerera ku kyabwe bo beepimirako bo bye bafunye ate ne bamala ne bagamba eggwanga lirimu emirembe. Their gains, protecting the gains. Aha. Kati protecting the gains ezaabwe, the gains ezaabwe tebabalira ku bantu. Yes. Tebabalira ku bantu. Yalaba bw'atunuulira mu Kampala ng'ayinamu kalina 4 then eggwanga lirina emirembe. Bw'atunuulira ng'asobola okukola gathering oba okwanjula oba embaga n'agikola nga tewaliwo atataaganyiza, omubwongo bw'alowooza nti awo waliwo emirembe. Gwe bw'otuula ku dayiningi yo n'abaana bo ne mulya ne munywa golooza waliwo emirembe. Weerabidde nti abantu b'omambuka baafudde abantu 1,000 nga tebalidde mmere oba nga tebalina mmere ne bafa bufi njala. Si lutalo, Yes. si masasi, si tiya gaasi, si bayeekera nti babatemyeko emitwe naye baafudde enjala. Gwe mu bwongo bwo n'ojja n'okola statement eggwanga lirimu emirembe nga Yesu akikulaga n'okikulaga nti n'abantu okugenda obugenza enjala teyakikkiriza. Nzirayo nenenyaani Mwami Museveni nga bw'oyagala tukutendereze nti waliwo peace oba waliwo emirembe oba waliwo emirimu, ne kino kivunaanyizibwa ku ggwe. Abantu okufa nga tebalina mmere kivunaanyizibwa ku gavumenti yo. Gavumenti yo yeetambula paka wansi. Chairman bw'aba takola, Mwami Museveni. RDC bw'aba takola, Mwami Museveni. LC3 bwe batakola, Mwami Museveni. Meya bw'aba takola, Mwami Museveni. Eyo yonna gavumenti. Naye eyo yonna bw'emala okubeera gavumenti, waggulu waliyo omutwe omukulu. Era Katonda tamala googera na chairman wa kyalo ng'ate waliwo pulezidenti. Yes. That's why nagambye nti okwogera kuno I'm addressing Mwami Museveni. Abantu babeera mutya mu kkomera emyaka 6, 8 nga tebateebwa ate nga tebawoza. Weekyecking emyaka ejaana bibeera bitya ng'ebyo ebikolwa bikyagenda mu maaso, ebikolwa eby'obutujju, ebyo bikolwa bya butujju. Kati kankulage nga mmaliriza okwogera eri Mwami Museveni. Ffe bwe twali tukula Christmas bwe yabangawo, bwe twabaliranga nti Christmas weeri, nazaalibwa wano Makindye, mwenkulidde mwensomedde. Now bwe twali tukula nga tukula twakozesanga bwe baayitanga obukomera oba busedero okuba amasepiki ewaka. Obakolanga zi fence. Yes, obwakolanga ebikomera. Naye bwe mwageranga nga wabula emyezi 3 Christmas etuuke, mwalekerangawo okutema busedere obwo oba obukomera obwo. Yes. Lwaki? Nti ku lunaku lwa Christmas musobole okufunako omuti Gwe munaatimba mu nnyumba. gwe munaatimba mu nnyumba. Tutegeraganye? Yes. Bwe kiba ekyo kyakyuka ate nga byaliwo mu 9 wano kyuzi wano, bwe biba ebyo byakyuka tubeera tutya nga mu Afrika omukulembeze okujja mu buyinza bikyali bya buyeekera nga byo tebikyuka. Ng'olina kusooka kulwana. Ng'olina kusooka kulwana, olina kusooka kuwamba bantu, olina kusooka kubuzaawo bantu, olina kusooka kusiba bantu. Ebyo ebikolwa biba bitya nga tebikyuka. Mwami Museveni abantu bonna be yakwata nabo gavumenti bonna baali bayivu. Mugisha Muntu muyivu, Besigye muyivu, Amama Mbabazi muyivu, ne mukwata obuyinza emyaka 4 emabega. Ebyo ebikolwa bya kitujju bye birina okubeerawo. Nti omuntu bwakuwakanya ebyaliwo mu 8 alina kubuzibwawo. Omuntu bwakuwakanya ebyaliwo edda nakati weebiri. Kibalama taliiwo bamubuzaawo, Damulira taliiwo bamubuzaawo. Abaana be tugenda bannyonnyola ki? Abaana ba Mwami Kibalama tugenda bannyonnyola ki? As a generation. Ekyo nabadde njagala kiteeka mu kwogera eri okwokubiri. As a generation, abaana ba Kibalama batuvunaanyizibwako.
Yes. whether oli mu Europe, whether oli mu America, whether oli mu Africa, whether oli mu Uganda, abaana ba Kibalama, abaana baddamulira batuvunaanyizibwako as a generation. Ogenda bagamba ki? Taata waabwe yalagawa. Ani yababuzaawo baliriddawa? Kati abasumba abamu, bafaaza abamu, bareverandi abamu, basheeka abamu, babishopu abamu, njagala munnyinnyonnyole Katonda tuba tugenda mugamba ki? Mwe batatwala buvunaanyizibwa. Ekyo kyekyabawo wakati wa Kayini ne Abeyo. Gwe totuula butuuzi mbula okuba oli mu kkanisa obuulira osobola okwogera. Abantu ababuzibwawo Katonda tugenda munnyonnyola ki? Omusaayi gw'abantu abo gwogera mu maaso ga Katonda tugenda munnyonnyola ki? Tubeera tutya mu ggwanga mu pulezidenti n'avaayo n'ayogera oyo gundi yafudde lwa nsonga bwe ziti? Tekisoboka. Tekisoboka. That's why omusaayi ogwo bwe guba gukaaba mu maaso ga Katonda, Katonda ayogera boldly kubanga ye Katonda n'akugamba mugerwa abantu bange bakaaba. Kiki kyokola about that? Kiki kyolina okukola? Yes. Kwe kusaba mwami Museveni ave mu buyinza. Yes. Kwe kusaba ICC emukwate. Kooti y'ensi yonna. Kooti y'ensi yonna emukwate. Kubanga bano bantu ba Katonda si babe. Era bw'aba alayira mu maaso ga Katonda, mwami Museveni bw'akwata Bayibuli talayira nontono eri Ugandans, alayira eri Katonda eyamutonda, eyatonda abantu bagenda okukulembera, nti Katonda wange ndayidde okukulembera abantu bo n'ebintu byabwe. Now the question comes in, where is Damulira? Where is Kibalama? Yes. Yes. Ebyo abayina obinnyonnyola. Abayina obinnyonnyola. Kubanga wagambye nti olwokuba nti ye fountain of honor, buli kimu kimuvunaanyizibwako. Kimuvunaanyizibwako. Ekirungi n'ekibi. Yes. Kyegambye nti Katonda bw'aleeta Musa aleeta n'Alooni. Era naye n'amuwa eddimu ery'okukola nga Alooni, ne Musa n'amuwa eddimu ery'okukola. Tutegeraganya. Naye nga butandikwa yayita Musa n'amuzizika Alooni. Kati naawe abantu bano buli bwe baba bakola emirimu gyonna gye baba bakola gimaliriza, 1 gikusudde as the president, oba 2 nga gikuwanise nga president. Kati buvunaanyizibwa bwe okwekola mu tooki. Katonda ebintu bye yamuyitira tonenya amiini. Yes. Temunenya amiini, temwogera ku amiini. Waliwo ensobi ze tukola nga abantu, tetusobola kgenda mu maaso buli kaseera nga twenenya nsobi. Tunuulira amaanyi go we gali, kola ekyo ekituufu. Yes. Nolwekyo mwami Museveni nze ndowooza Katonda bw'aba yagamba ta abantu be n'otabajeemera, 1 tosobola kgenda mu nsi nsuubize naffe. Ensi ensuubize emulese. Tasobola tutwala mu nsi nsuubize. Era essaawa eno Katonda yatuwadde omukulembeze gwe tugenda okgenda naye mu nsi ensuubize. Ate mukkirize mugaane. Mr. Museveni nze kino kankikugambe, nze Geoffrey Mugerwa omuweereza wa Katonda oba nnabbi wa Katonda, teriiyo muntu wo yenna neitha gwe kennyini tosobola tutwala mu nsi nsuubize. Katonda agenda tutwalayo. Katonda agenda twetwalirayo. Joshua waali. Joshua waali. Mwami Museveni tagenda tutwalayo. Tasobola. Muye tekiriimu, DNA tekiriimu, tasobola tutwalayo. Tosobola. Kabubeere ku baana bo, kabubeere ku bazzukulu bo, temukyasobola tukulembera. Ate nsabye Katonda atutaase, atuyambe, tatuwaayo Museveni omulala. Ndabayo abagamba nti waliwo n'abagamba mu standby generator weeri
nga bategeeza Muhoozi era bulaba ebikola bino bijja bikolwa biraga nti no booli awo singa Mwami Museveni aba avuddewo bagala kuteekawo Muhoozi yagala okwenyigawo awo sijja indicators ezirabika awo sijja mwogerako oyo yes sisobola kumala maanyi ddoboozi busobozi mafuta Katonda byampadde kwogera ku muntu yenna atali Mwami Museveni ya sisobola sisobola Katonda yatuwadde omukulembeze ya Katonda yatuwadde omukulembeze omulala ekizibu ky'abakulembeze bonna kyesaagala kyapeninge ku Mwami Kyagulanyi buli generation ebeera ne bannabbi ba Katonda olina okusiga ng'owulira okuva eri Katonda si gwe kutuula mu ntebe n'olowooza nti entebe eyo girimu kulwemmundu ne ssente olina okusigala ng'owulira okuva eri Katonda ekyo kyokka kyekibonyaabonyeza abakulembeze ba Africa bonna ekirwadde wekiri bwe bamala okutuula mu ntebe bava ku papasi ogifuna otya ogijja eri Katonda now ogimaintaininga otya omaintaininga otya the course osigala otya ku mulamwa kwe kusigala mu kifo kiri we wawulirira okuyitibwa ogwo oba omulimu ogwo oba we waweebwa omulimu ogwo kakati bo bavaako ne basavuwala n'alaba ssente yazirina orders yazirina ye constitution emmundu yazirina amagye yagalina ya appointing ono n'oli awo ng'abaddugavu we babulira now lunaku lumu nakubuuzaako omusomesa wa Mwami Museveni yaani ani taata we omutuufu mu byobufuzi oba mu byobukulembeze yaani tosobola kubeerawo ng'oli kitengejja ng'oliwo ku lulwo oli mu bbanga tewali akuyamba tewali yakuyamba omuntu bw'atyo tosobola kuba mukulembeze owulira ne statements ze bafulumya ziteri yannyamba tekisoboka kitegeeza butegeeza oba omaze kusiga busizi kifaananyi kibi nti toli muntu mutuufu toli muntu mutuufu kubeera mu kifo ekyo kuba ne Yesu bwe yali ajja ku nsi kuno Katonda yabaako famire mwamuteeka bamuteeketeeke bamuzaale bamukuze bamuteeketeeke bamuwonya akabi ne bamuddusa omujja Isirayiri ne bamutwala mu Egypt ne bamugjayo ate ne bamukomyawo omukulembera okubeera nurtured bulungi okubeera nga bamutwiminga bulungi ne bamuggyako bwewakatirwa kakati gwe ŋŋamba otya teri yakuyamba teri yakkuza teri yakuwa ku mmere tewali kimala bumazi okulemererwa ne feriyazi za Mwami Museveni taddamu kwogera kwa Amin neither his government Mwami Museveni alemeddwa nga ye one banne bonna Katonda be yamuteerawo ba Aaron bonna yabasangula yabajja ku list abagezi bonna yabasangula nze ekyokulabirako kyenkwa tunuulira amagezi kabaka wa Buganda gaalina tetumufunyeemu as a generation laba Katonda bw'agenda ata sigamba nti Katonda laba bwe tugenda tufuna omusajja omukyamu ennyo omuvundu najja alinaana kabaka wa Buganda atudde awo Emmengo ateekako gaalubindi n'asiba n'ettaayi oyo musajja muvundu ngenze kwogera okwokubiri okwogera kuno nakutumye addressing my generation baganda bange mwenna saagala musooke mundabenga omuweereza wa Katonda njagala mundabenga abagwa mu generation y'emu amannya gange nze omusumba Geoffrey Mugerwa
Katonda yaŋŋamba nti tulina okusomoka okuva mu Egypt tutambule tugende gye wandiise mu Canaan land. Naye wakati awo waliwo eddungu. Eddungu eryo okuliyitamu twetaaga omukono gwa Katonda gwennyini. Mu byonna bye tukola twetaaga okukulembeza Katonda. Mu byonna bye tugenda okukola tuteekwa okukitwala ng'ekkatala okukulembeza Katonda. Ekyokubiri, tuteekwa okukakasa nti tugenda kukola kye twandiise the purpose of God. The purpose of God. Lwaki tuli balamu? Ffe ffenna abaazaalibwa okuva mu 8 okutuuka 2020 tuteekwa okutegeera okwevumbula papasi yaffe ki mu mulembe gwaffe guno. Tuteekwa okukitegeera. Awo we tugenda okujja amaanyi gonna okweggyako enjegera ezo zonna ze babadde bajja batuzimbako otufuula abaddu. Tuteekwa tuleme kuzannya buzannyi bya bufuzi byokka. Muleme kuzannya bya bufuzi byokka. Ebyobufuzi kitundu ku bulamu, naye papasi ya Katonda yegenda tukuumirawo nga tuli balamu. Papasi ya Katonda yegenda tukuuma okuba nti tetufa. Okufa nakyo death, omuntu n'ofa ne bakuziika. Oteekwa okumanya lwaki oli mulamu, lwaki wooli, lwaki mu kiseera kino. Biteekwa okubeera ku mayindizi zaffe. Bwe tunaamala okumanya ekyo kitegeeza ki? Buli bwe twesiba mu kubeerawo mu papasi ya Katonda, Katonda amaliriza akoze atya? Atuwadde abakulembeze abava gy'ali. Tetwetaaga kubeera n'abakulembeze nga bakyereeta. Tetwetaaga kubeera n'abakulembeze batakuziddwa. Tetwetaaga kubeera n'abakulembeze batalereddwa. Tetwetaaga kubeera n'abakulembeze batassa kitiibwa mu kifaananyi kya Katonda oba mu Katonda. Tetwetaaga kubeera n'abakulembeze bwe batyo. Wabula abakulembeze abo bajja ddi? Buli bwe tuseseetuka ne tuva nga tetutya Katonda, tetuli mu papasi ya Katonda, tumala ne tufuna abakulembeze abafaanana batya? Ab'ekiboggwe, abakulembeze abatatya Katonda, abatassa mu kitiibwa mu Katonda, abatassa kitiibwa mu bulamu bw'abantu. Yes, be bakulembeze abajja. Abakulembeze ababbi, abakulembeze abatemu. Kubanga ensigo gye tuba twasiga yeeyo ffe abakulemberwa obutatya Katonda, obutabeera mu bigendererwa bya Katonda, obutabeera mu papasi ya Katonda, tumaliriza n'abakulembeze abatugenda tukulembera oba bali mu bifo ebyo beebo. Babbi, batemu, bakumpanya nga beebo. Now, tukivaamu ddi? Ab'omulembe gwange, 1, tukulembeze Katonda. 2, tubeere mu papasi ya Katonda. Mujja kulaba nga buli kintu kyonna kitutambulira nga bwe twagala. Yes. Now, omwaka guno 2026 nja kubasaba n'obwewembeefu temubaako gwe mutya. Tebabakangaka balimba. Katonda ng'atudde mu ntebe ye ey'ekisa mwafugira, tuteekwa okugenda mu nsi ensuubizi. Eno just dying horse, basambagala busambagazi nga dying horse. Kyevudde olaba buli kakodyo, buli kye baagala okukola Katonda akibikkula. Ekintu kino kankiteeke kiriya, ate ngenda kisindika eri bannayuganda. Njagala message eno etambule, instruction eno etambule, command eno etambule. Bw'abanga Katonda yaŋŋamba nti bwe nnaayogera mujja kumpulira, nga ddala Katonda yaŋŋamba, kino njagadde mukiwulire ate era mukiteeke mu nkola. 1, bwe tumala okulonda
nga bwe nakirabwe nkyogera bwe tumala okulonda president ne member of parliament ba members of parliament bwe tumala obbalonda wagenda kuyita ennaku 2 wajja kubaawo akasiriikiriro mu Uganda after 2 days nga tumaze okulonda tulonda ngenda kuza mwezi 15 yes then 16 ne 17 wajja kubaawo akasiriikiriro nga 18 ne 19 on those 2 days ku nnaku ezo 2 mubanje victory mubanje buwanguzi tugenda kuba generation yaffe ng'ebulina temubanja kintu kyonna temubanja kintu kyonna mubanje buwanguzi temubanja kintu kyonna mubanje buwanguzi mugenda kuba mu bulina yes nga 16 bajja kiraba January no gwe tulimu bajja kiraba nga 16 nenga 17 wajja kubaawo akasiriikiriro ojja kalaba era bajja kalaba era bajja kumanya nti nabagamba 1 ennaku ezo bwe ziggwako mubanje buwanguzi wakati mu kubanja obuwanguzi okuva eri Katonda tebabalimba mugenda kulaba omukono omulala ogw'enjawulo wagenda kujja emikono emirala byabakama ajja kulangirira byabakama ojja kulangirira nti Kyagulanyi alidde byabakama ojja kulangirira naye buli bwe tubeera nga tukulembeza Katonda ne papasi ya Katonda okusaba kwe kutuukiriza bino temwerabira kye bayita okusaba buli lunaku nga tonnagenda kwebaka buli lunaku kozesa eddakiika 5 ayi Katonda eyatonda eggulu n'ensi tuuza Kyagulanyi mu ntebe ly'eggwanga lino alayire tuyita omukono gwo ogw'omuliro gutulwanirire tebabalimba now olwaleero today waliwo eggwanga erigenda okulonda mu East Africa waliwo eggwanga erigenda okulonda mu East Africa bateeseteese bagenda kuluzinga okulonda kuno bagenda kuwangulwa bayina olukwe amajja okuwamba anti obadde ng'ompita ngamba ojje tukole ki waliwo olukwe olw'amajja okuwamba nga okulonda kuwedde nga tekunaba nga kuwedde nga bawanguddwa nga bawanguddwa ati nze nkugambye nze sizanya bya bufuzi kuba kunnafuya nnyo nze sibeera mu bya bufuzi kati kanjogere n'ensi kye nolowooza nti no kyabujega era basobola n'okubeera mu comment section nga bandabanga atamanyi kifo president kyabeeramu oba prime minister oba speaker parliament oba teriyo munnabyabufuzi yenna taliyo era talibeerayo gwempa kitiibwa nga muweereza wa Katonda never kya Bayibuli president si yasooka muweereza wa Katonda yasooka bw'abeera bishop ye number 1 mu buli nsi bw'abeera pastor yabeera number 1 enjawulo weeri nti abakulembeze baffe bonna abaweereza Katonda tebamanyi kye bali beegomba kubeera ba president nze sikyegomba sirimu mwabo nze njagala kubeera muweereza wa Katonda why byenjogerako byonna bya Bayibuli gwagoba abantu ku nnyanja obutavuba kiri mu Bayibuli ennyanja za Mukama
era Yesu teyabagoba na ku nnyanja. Yes. Tutegeraganya nze sirimu abo abeegoma mbu simanyi ndi president. No, njagala kubeera nabbi wa Katonda oba omuweereza wa Katonda. Naawe wambuuzizza obadde onnoonya ne nkugamba siriiwo. Nkyabuuza Mukama way forward. One, kyenkugambye bw'obeerayo ne bannamagye nga bategeera bulungi mu East Africa wano. Mu East Africa wano tutegeraganya ojja kiraba nga baagala okkigezaako naye Katonda teriyo kintu kyabikkula nga tokirinaako maanyi. Nsabye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, akabinja k'abannamagye konna akagezaako okwagala okuwamba oba okubowa obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti w'eggwanga lino, omukulembeze waako yennyini akafiiremu, olukwa olwo alufiiremu, nabo ndaabamugoberera. Tetukyasobola as a generation kugenda mu maaso nga tukulemberwa bammundu. Never, never. Okujjako nga Katonda naye mwamuwamba nti oli bw'asaba Katonda mbukwegamba mwe muditamininga answers Katonda zaddamu. Bwe kitaba kyekyo, nsabye Katonda buli lukwe lwonna lwe muluka olw'okuwamba abalulimu bonna n'abaluweerezaamu bonna balufiiremu. Tuteekwa okugenda mu nsi ensuubize. That nonsense has to stop. Tetukyasobola kubakkiriza kulilayinga ku misaayi gy'Abannayuganda gy'abantu ba Katonda nga kwegamba mwe mukkusa embuto zammwe abaana bammwe babeere balungi. Sente zaafa atya? How? Ng'eggwanga lirimu Katonda, eggwanga likulembera Katonda, ndi pulezidenti wa Katonda. How? Kibaawo kitya? These are evil people. Abantu abakyamu, abakyamu, abakulembeze, abaweereza ba Katonda, muyimiriddewa. Muyimiriddewa. Tunuulira abakulembeze bannammwe bonna bonna bwe bafudde mu nfa etategeerekeka. Yona Lwanga afa atya, Spiriano afa atya, ono w'Ekibuli Muzaata afa atya, mu nfa eryawo etategeerekeka y'ekijega. Abo abasajja n'abakazi abo Katonda ye yabatonda. Otuula otyawo ng'oli muweereza wa Katonda ng'abantu bafa kifa mukokko. Mbw'oli simanyi bamukubye tiyagasi, simanyi twabadde mu campaign mbw'oli bamukubye amasasi, simanyi emmotoka yamutomedde. That nonsense has to stop. Buli muntu yenna ababadde bayiwa omusaayi gw'Abannayuganda, they have to account for it. Katonda ateekwa obbasalira omusango bo n'abaana baabwe, kubanga buli bwotta omuntu yenna ng'alina famire abeera mulekwa. Naawe Katonda ajjamu abaana bano baleme kubeera bamulekwa. Bayibuli egamba nti Katonda ffe Katonda w'abamulekwa. Katonda ekyo takyagala. Naawe buli muntu yenna afudde abaana bano bamulekwa, Katonda ateekwa omujajinga. Tetugenda baleka bwe muteekwa okukolimirwa basajja mmwe n'abakazi mmwe. Abo ababba eddagala ne babba essente zirina ogula amadagala mu malwaliro n'obba amabaati n'otererayizinga buli muntu yenna n'abeera nga bakaaba basinda. Byakomye 2025. Buno omwaka okusaba kwange kuli nti Katonda eyatonda eggulu n'ensi nga Uganda eno yiyo, Bannayuganda batondebwa mu kifaananyi ekyo. Nsabye buli muntu yenna atukosezza emyaka egiwedde omuvunaana. Amiina. N'olwekyo mbasabye, mbagambye bagenda kwagala bwe munaatandika okudimandinga wiini, mbagambye wiini, temudimandinga mugundi ateebwe. Wiini buwanguzi. Now wakati nga mudimandinga obuwanguzi bwe twetaaga at all cost, temudda mabega. Why? Lwaki mbagamba nti temudda mabega? Katonda mwene yagenda tukulembera ng'omuliro. Katonda mwene yagenda tukulembera ng'omuliro. Agenda kukyekwatiramu. Yes.
mugenda kulaba forces endala zonna mudimandinga wiini buwanguzi amagye gajja kwagala okuteekinga over mu East Africa tutegeraganye temukkiriza wadde ogamba nti katudde emabega temukkiriza tulina kugenda maaso twagala buwanguzi bwaffe temudimaninga mbate gundi bamusibye buwanguzi bwe twagala era Katonda bwatuwadde kati Katonda bwakuwa ekintu todda mu bino ate bakuyita okiteeseko toteesa twagala wini byabakama olina okulangirira at all cost era nakati temubaako mbeera yonna gye muteekawo temubaako mbeera yonna gye muteekawo naye ku lunaku luli wagenda yita nze mbagambye ennaku 2 wajja kubawo akasiriikiriro ennaku 2 bwe ziggwako bwe zitibwe pa olw'16 ne 17 wajja kubaawo akasiriikiriro nga 18 ne 19 ojja kulaba nga batandise kubanja buwanguzi temubanja kintu kirala kyonna buwanguzi Kyagulanyi agenda kubanga yalidde dda n'olwekyo nsabye Katonda akume mwami Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be n'abo bonna abatuufu abamwetoolodde bagenda okukulembera nalyo eggwanga Katonda amuyimusize abakulembeze abatuufu okuva mu Mambuka, mu Maserengeta, Buvanjuba, Bugwanjuba ne mu Buganda region wonna Katonda amuyimusize abakulembeze abatuufu abamulinaanye mbeegayirira mukuume emirembe bwe wabaawo kino kankiteeke ku record bwe wabaawo bakiyita kwekalakaasa temukuba bantu temwokya nguudo temwokya bizimbe mwewale okubeera ne generation yaffe ng'erangirirwako oba ng'ebalibwako mu maaso ga Katonda ng'okuyiwa omusaayi gw'abannaffe amateeka gasobola obbakwatako bulungi ne gabavunaana ekyo mukyewale nsabye Katonda tasobola kukulembera nga kukulembera mu kuyiwa musaayi naye Katonda asobola okukulembera mu buwanguzi yes okuwangula si kunyigiriza mulala kutta mulala kusiba mulala bano balimba just bakulembeze ba individuals babi bubi yes nga bwe nagamba politics is not a bad game but the players of politics abazanyi b'ebyobufuzi be bali evil gwe kyogamba UK teriyo politics jali mu America teriyo politics jali jasinga golaba batabanaabwe because ne side it's a game nego lwaki tulowoozesa nti politics is a bad game nga gwe omuzannyo kitegeeza gwe mubi si politics gwe mubi politics alinganga bwolaba business ngenze fenna otunda nange nkola ki ntunda tutegeraganye kati gwe n'okyusa n'ogamba tojja kutundawo nga nange nkola ki ntunda n'ogenda mu ssabo kati kitegeeza business gw'ogifudde obubi kubanga abalala bonna tugenza okuzaalibwa nga buli omu asobola okukola mulimu munne gwakola now mbasiibudde bannayuganda mbasiibudde mu ab'omulembe gwaffe Katonda ono ayongere tuwa amagezi ayongere tukulembere ayongere tuwanguzisa atwebagale ku nnimi ze ez'omuliro oba ku biwawaatiro eby'omuliro tugenda kuwangula tobaako gwotya buli kintu kyonna kye bakola bakikola okutiisa naye unity obumu okwegattira awamu mu Katonda omanye bibiri byanjawulo olwo nno mmaliriza okwegatta kikulu ate kirungi naye twegattire mu Katonda waayi papasi yaffe ffenna kuwangula Katonda abankuumire Amina tweyanza nnyo tweyanzeege sinza kwongerezaako awo mbadde ne musumba Geoffrey Mugerwa nze Geoffrey Mayanja gweraba